Oluvannyuma lwa nnabyabufuzi okuvayo ne boogerera abaddunkanya emmeeri etambuza abantu ku bizinga amafuukuule nti beesuuliddewo gwa Naggamba okuddaabiriza emmeeri ya gavumenti eya MV Kalangala etambuza abantu okuva e Nakiwogo okudda e Kalangala nga kati emaze ebbanga nga tekyakola ekigootanyizza eby'entambula. Akuya kampuni eddaabiriza emmeeri eno eya National Oil Distributors Limited Sadala Musoka agamba ebyogerwa bannabyabufuzi byanjwanjwa kuba emmeeri eno ya MV Kalangala nga yakamala omwezi gumu gwokka nga tekyasaabaza abantu era nga mu bbanga eryo babadde bali mu kugiddaabiriza. Waliwo gye bayita major maintenance oba ekiyinza okutegeeza nti okugikolera ddala obutasigalamu kantu konna etambulira ku mazzi esaabaza abantu obulamu bw'abantu buki bungi. Kati yo bwe tuba tugikola tefaanana nga mmotoka nga bw'oyiwa oyiro buli wiiki buki naye tugiyiwa buli mwezi tumukyusa naye ate ebeerawo ne major maintenance okumakinga sure nti buli kantu konna kali perfect. It is mandatory. Musoka agamba emabegako emmeeri eno baali bagitwalanga Tanzania okugiddaabiriza era nga kyatwalanga obwana bw'ensimbi wabula nga kati balina obusobozi obugiddaabiriza wano ku ssente ensaamusaamu. Musoka ayongeddeko nti mu kaseera kano emmeeri emaze okuddaabirizibwa nga yakutandika okusaabaza abantu n'ebyamaguzi byabwe. Enkya ssaawa 8 zennyini ezze ku shedu era abantu bonna abagala okutambula abagala okusaabaza abantu baabwe n'ebintu byabwe bajja enkya Entebbe ku ssaawa 8. Emmeeri ya MV Kalangala y'emmeeri yokka gavumenti ya Uganda gy'erina ng'era abasinga okugikozesa be basuubuzi abali mu bizinga. Joanita Mbabazi, KTV, Amalindilire.